Yes, amanya bampita Tubonge. Watubonge network. Ndi wano ne muganda wange. Njagadde okumanya ebimukwatako ku lw'ensonga nti mbadde ntandise omugeya nga simanyi nti olulimi lw'enjogera aluwulira bulungi. Alogera fluent nga ayokya amanyi n'ebisoko byalwo. Nengamba muganda wange ono kamujjeko interview manye ensibuko ye obuvobwe n'obudontegeere. Muganda wange assalamu alaikum. Walaikum salam. Bakwita Muhammad. Bampita Muhammad. Nange bampita Muhammad. Nsanyuka Kakati ekiriwo muganda wange njagala okumanya kubikwatako. Ebinkwatako nze bampita Muhammad. Nazaalibwa wano Uganda, nsomedde wano Uganda. Era nkulidde wano Uganda. Ebiseera byange byonna bimayidde wano Uganda. Okay. Sigendangako India. Ngeri badde balowooza muno ni mu India. Naye ng'oluyindi lw'olumanyi. Oluyindi lumanyi bulungi nnyo, why not? Ate engeri gy'ogambye nti okulidde wano oyinza oba ng'oluyindi. Nze manyi nnimi 7. Nsobola kwogera Luganda, Lusoga, Lunyankole, Luswahili, Luzungu, Luyindi. Mu India waliwo nnimi nnyingi nga olaba wano mu Uganda tulinawo like 54 languages. Tulinamu 54? Yeah. Naye ziraka ziri more than that. Yeah, India nabo balina nyingi naye nze manyi nnimi 2 eza India. Bantu basobola kundabawo ne banzalawo ne balowooza Muhammad tamanyi olwawaabwe. Naye ndumanyi bulungi ssebo. Kakati obuzibu bwe mbadde nfunye nga ntandise okwagala okugeya nga simanyi nti olulimi lw'enjogera oluteegera bulungi. Tofunamu challenges eyo nga otuuse mu kifo nga balowooza oli muyindi tomanyiko wadde Luganda. Ezo challenges nzifuna ebiseera bingi nga kati juzi nagenze mu Owino okugula nnyaanya. Kati nga ngenze okugula nnyaanya omusajja omu mabega badangira n'agamba obusajja bwe butubbira bukazi bwaffe. Naye tebaagala tukwane bukazi bwabwe. Sintugeete ne ntuna mabega n'amugamba ssebo oyogedde ki? Ani g'omanyiira? Omusajja n'atya n'okutya n'akwata n'oku mutwe. Nga yeewuunya omuyindi ayogera Oluganda. Nga yeewuunya omuyindi ayogera n'agamba ssebo tubadde tusaaga tobiteekamu feeling ye. Ngamba musaage naye temumanyira abantu. Naffe tulinga mmwe, tuli bannayuganda nga mmwe, tulina endagamuntu, tulina passport. Nina okubeera ne right ng'omunnayuganda mulala gye yeetaaga. Yes, olina rights ng'omunnayuganda omulala yenna. Actually engeri gy'ogambye nti ozaalibwa ne wano. Example ndala last time nagenda Jinja Busowoko Falls. Ndoza walabako video nga ndi mu waterfall. Yes. Wagiraba? Okuyingira eyo nagenda ne driver nekyali wange. Kati nalina kadema muyindi nga nze. Ne basaba driver ne kyali wange oli munnayuganda black in color 15,000. Najja wange natandika kungamba mwe musasula 2,2. Nemugamba ssebo olina amagezi kati ekyali kibaseeza lwa kkala. Nemugamba ndi munnayuganda nga gwe nenzijjayo endagamuntu yange nemulaga nagamba sagala kulaba ndagamuntu yo kkala yo singa ono. Yali Busoga manyi maybe bano bantu balala bakyali backward sobola bablaming education elakingamu. Muntu agenze kusomera tasobola kuyisa munnewe batyo. Jukira ayiga butawe ba interactinga n'abannayuganda bangi bali wabweru bagenda naye in most cases tebabayisa bubi. Okay, kakati omanyi gwomu ku batiktoka be neegomba batiktoka ab'amaanyi. Webale nnyo. Njagalira kufuukanga ggwe. Oyagala kufuukanga nze? Njagala kufuukanga ggwe ate si mu bubi bwe njogera kino nti oba n'okusingako ggwe naye nga njagala era gwe nga gwe. Kisoboka kati omanyi ngeri gy'olina okikola. Okola ki comedy okola ki? Kati kangambe nze am still new nkyali tiktoker mpya. Okyagezaho okufinding out your talent. Yes.